Tenga babe chemanja just a video. Wonder why they were flying out. What did they? Atembera ya strugglinga ng'omuntu no strugglinga osobola okufuna sente. Yes kyeyalikoze yali wadde ekendeeza ku musolo buli kimu ne kiba nga kikola kidda mu nteeko naye kati saa zino omusolo guli waggulu emirimu mitono kitegeera kati kyobola n'omwaka guno abantu batono nnyo abatambudde batono nnyo kati ffe ababeera ku nnyanja wano batono nnyo abatambudde kuba omwaka oguwedde abantu batambula nga bangi naye guno omwaka Desemba w'omwaka guno abantu batono nnyo ensonga omusolo mungi buli kimu kiri waggulu ebisale bya bbeeyi buli kimu kiri waggulu olw'ensonga omusolo guli waggulu ngamba gavumenti yali badde ekendeezaako ku musolo embeera etereere ekigireeseewo
obwavu bungi nnyo abantu akasente tebalina abasinga basigaddeyo ebizinga esobola beera abasuubuzi basuubula emmere bagitwala kuba abasinga basigaddeyo kyandikoleddwa ebintu bingi ebyetaagisa okukolebwa kuba abantu beetaaga obulamu obulungi obutali mu kukaluubirizibwa naye abantu bayita mu bugubi okufuna akasente era gavumenti ekiyambeyambeko amanyi agange nze Daniel Kabanda. Ebyentambula ebyolunaku wano Katosi bivudde ku mbeera ey'okubanga ekyamazima abantu tebalina ssente. Ekibaleetedde obutaba na ssente ebyokukola byabula mirimu mitono ku mazzi nako kuliko security ennene bantu tebakyakola ekimu kyayonooneka kati tetulina bantu wadde n'akatono betukozeeku ku luutu bonna babadde bafuluma omwomu biringera bya bulijjo tewali njawulo olw'ensonga abantu baavu tebalina wadde kyebalina luli twalinyisangamuuko n'ogamba nti kati tulinyisizaamuuko kasente oba omuntu tumugyeko 20,000 naye kati omuntu ayagala kuwa 5 omujjamu n'agamba nina nusu 5 kyamazima n'olaba nga ate naawe tolina mukaka naawe tolina kyakulya ati ngaawe olina kwokerizaako kasente olwekyo embeera bwetyo bwefuuse wanene Katosi tetukyalina wadde akasente abavubi ku mazzi mbeera yafuuka nzibu agenda n'avuba ate baba yakatuuka bw'ati alina byafunye security nemutuukako kale amazzi ne tugaleka bulesi kati twasigala gakima bukimiganywa waka agakozesa bintu gavumenti kyetwandyagadde ekyuseemu abantu abamu baleke bavube abamu ekyamazima omuntu wabanga alina ebyetaagisa gavumenti byeyasaba oba katugeze basaba envuba ennungi naye ate weesanga nga kituufu envuba ennungi oluusi mweri naye ng'ate ne bakwata era ebintu ebirala olwekyo omuntu bamusiŋŋaana n'ebyennyanja oluusi nga bikulu ate era ne bamuteekako embeera enzibu kati ne weekanga ng'ekyamazima tewali wadde na kimu kikoleddwa kubanga tutaasibwa ffe nga ffe bannayuganda. Ajiyiziza jetwale mpeemu eno okuvuba nga tekunagandibwa okuvuba embeera yali nnungi buli muntu yalinanga akasente nga obako kyokolamu naye kati essaawa zino envuba ezimu ebaziyimiriza nga tolina solution endala yagenga omuntu oyinza okuba nga okulidde ku nnyanja ng'omanyi kuvuba kokka nga tolinayo mulimu mulala gwokola kati olina kubeera awo nga weeyiya bweyiya yandikyusizaamu ku mbeera y'amagye ku nnyanja kubanga ab'amagye bayisaba by'abantu ku nnyanja banaasangako ekyennyanja nga ekiyita ekimu ebisinga nga biyita byonna n'abitwala abantu tabalekera mirembe ku nnyanja okusinzira ddala bano bakapiteeni bano bateeka ku nnyanja tebayisa bulungi naye nze mbadde nsaba gavumenti kyebeekola ebeere ng'ekendezaamuuko ku basirikale kubanga baliko bangi ate abakolerako batono kitegeeza nti buli wewanga bakolerako batono ng'ate abali kwagala ssente ku mazzi okwo bangi kapiteeni alina kunyigiriza oyo ali ku mazzi basanzeeko so nze mbadde ndowooza nti bakendeezeemuko ku basirikale ku mazzi eyo ndowooza abantu tebatambudde lwa nsonga
bavuga tasobola kugenda ajeno lwasonga bavunje ebintu biri waggulu envuba ya Mukene bagiriza kati awo sente ntono nnyo mu kubanga Mukene yali atugezaako abamu baliko Mukene abamu tuliko mu byennyanja bakitegeera nga n'abakadde baffe abamu bakolerayo netuba nga wetulibonye kati kuba bagiwuliza embeera mbi nnyo newetukolera emisolo mingi era gavumenti ekendezeeko n'ab'amagye ku mazzi nabo batukenderezeeko bakukwata ne bakujjako n'ebyennyanja ne bakujjako n'akasente ate omuntu omusobozi asitwagolinza ebyennyanja bituusizza wano wenyininyini ne bamuggyako baagala empoza baagala pamiti baagala biki baganana nabyo nga bingi egamba n'omusobozi eyandibadde aleeta wano emirimu n'agiyisa ku myala emirala ze kyensaba bakendezeeko ku misolo nawe nenyininyini betukolera bakendezeeko bye bagamba simanye ebisolo bakola ki basalasalako ebintu bingi emirimu gikomewo n'ab'amagye bakoze kyamaanyi nnyo okuleeta obwavu nze kama kwogera bankwatako n'ebyennyanja ne babitwala kunsiba ne bansiba ne bantwala ku prison ate ne banjijjamu ne ssente nga batuka ebyennyanja byange nga bakumpanya n'ebyennyanja saabifuna kakana ate nga maze n'okusubirwa era ab'amagye bakoze kyamaanyi nnyo okuzza omwalo gwaffe emabega obisaanyizo tuba tubirina kubanga nze we nali nsuubula nalina layisensi okitegeera naye neyeekwasa simanyi biki kakano bakututte n'ebyennyanja byennyininyini ne babisigaza kati ow'amagye ne wakusanga ng'olina oba ki oyinza obanga atirisiti naawe ng'omanyi ng'omuntu ovubye tosobola gamba nti ebyennyanja byonna bikole ki ebiyita bye bijja akamu ne kajjiramu byonna agenda twala bitwala tayagala kuteesa oba kitegeera naye nga so nawe oba oteze mu nnyanja tojja gamba nti ebikulu byokka bye bijja era mubaamu akolakola ki akajjiramu naye ye ne waba asanzeemu kamu ng'ebisigadde ye toyagala kumanya ng'akutwala era nze kyeŋŋamba gavumenti tuyambe ab'amagye bakendeze ku busungu biba tewali ebyo byowulira n'obumenyi bw'amateeka buba bweyongera mu kitundu ye ssebo bwekiri Mukola bakayumba tugende. Nga bajja omu Odinde? Neema nange.